Tamong nino batimao kwabo Anita Mong ne tayibu waliwo atadda kugwa sipiika kati olutambi lukyusa enzingulula naye oba Nobert Mao speaker nze sigala ndi mwavu ye bwafuna oba Anita Mong oba Nobert oba tayebwa naye ekisinga mu byonna Uganda yaffe katubirinde naye Nobert Mao ogorabo yamanye endimi nyingi tomusinga Runyankole Rukiga Oluganda alwogera lusinga n'abeemengo endimi amanyi nyingi oyo yateesanga ne konave mu nsiko tokimanya ekyo ate mukuumi w'ebyama naye mwennyina kyeyogerera olutambi lukyusa enzingulula mwenu olwaleero Nobert Mao oba eyekazaako Chairman Mao alangiridde ngu ajja kugwa sipiika wa palamenti oluvannyuma lw'okuwangula kalulu ku bwa MP yali esimbye ye mu mambuka Nobert Mao nabagamba ki nabagamba eri bw'oddayo mu vidiyo z'emabega n'okulonda kutanatuuka nibagamba kasitolaba Nobert Mao Minister wa Justice and Constitution Affairs President General wa DP n'agenda kugwa MP kasita buwangula ajja kugwa sipiika towulidde kati olwaleero alangiridde ng'ajja kugwa sipiika bwa palamenti ya Uganda n'agamba okusinziira nga bwe yeebuuziza ku babaka bapya be baakalondebwa n'asalawo kujja yeesimbe ku bwa sipiika wa palamenti naye talina ebigambo ebiwoomu eri ba sipiika babiri Anita Mong ne tayebwa nga baali ba FDC kati Nobert Mao oba Chairman Mao oba Senkagale wa DP kiriza obogaane musajja mugezi ye gurupe emu nga bwe baali Makerere mu myaka gy'ekyenda kubanga yali asoma ne Mao ne Oranya ne Mukasambidde nga bwe baali Makerere awo kati speakership radio yayimba ngu
olutambi lukyusa enzingulula. Kujjako balonde bateekeko waliwo deputy speaker, waliwo speaker na deputy speaker, kujjako bakuliyetingeko ne saadi speaker nga bwalangu waliwo first prime minister, second prime minister, third prime minister. Kujjako ekyo kutayebwa Anita Amongo ne Nobert Mao. Kwabo Anita Amongo ne tayebwa waliwo atadda ku bwa sipiika. Kati olutambi lukyusa enzingulula. Naye oba Nobert Mao speaker, nze sigala ndi mwavu ye bwafuna, oba Anita Amongo oba Nobert oba tayebwa, naye ekisinga mu byonna Uganda yaffe. Katubirinde naye Nobert Mao ogwolaba oyo amanye endimi nyingi, tomusinga Lunyankole Lukiga. Oluganda alwogera lusinga n'Abeemengo, endimi amanyi nyingi. Oyo yeyateesanga ne konave mu nsiko, tokimanya ekyo? Ate mukuumi w'ebyama naye mwennyini akyeyogerera. Olutambi lukyusa enzingulula. Minisita Okole mwenu. Olwaleero Nobert Mao oba olyemu Kyagulanyi naye jjo mukwano gwange oyinza gamba mukwano gwako gw'osanga omuntu kubeera mukwano gwo ayina kusooka kumanye oyo taba mukwano gwo. Mukwano gwange gwensinga kwagala akyakulira poliisi mu KCC ebiseera biri by'emabega, naye kati ye mwogezi wa poliisi Kitumba Lusoke. Yagambye Kyagulanyi talina musango gwonna gwe baamuloopyeko ogwa treason. Kati minisita Okero Oryem oyo nno mutabani wa former president nno. Kituufu Okero Lutwa ye Lutwa. Yes. Kati ne kulisi bali omusinga omwogezi wa gavumenti yakyogera lunye n'agamba Kyagulanyi tewala munoonya, n'omwogezi wa poliisi yakyogedde. Naye munsanyusizaawo mukizanye bulungi kubanga olwaleero akulira amagye ga America yagambye Trump ebyokulumba tubyesanyuwe,
Trump agamba turumbe. Kati Irani eyinza kutwala ekyani ekya Geno